butubadde mu State House President Museveni ayogedde yennyini nti Nuupu agitwala mu kkooti kubanga babbye akalulu. Munzikirize nsooke neebaze era nyozayoze omwami Erias Nalukoolo wa Nuupu. Aba Nuupu njagala bayozayoza mukulike mwebala akalulu. Njagala bategeeza kino nti naffe aba NRM kubanga nze ndi ku tiketi ya NRM abasinga tuli happy nnyo twasanyuse nnyo okulabika nti Nalukoola yayiseemu amidst all those challenges. Njagala babuuza olutalo luno lwabadde against LRA twabadde tulinawo konyi nti atuyingiridde. Banange tuswaleko NRM tuswaleko era tuswalireko ddala nze binkwasa ensonyi kati kamba nyumize kino abamuti munabakitegera nze ngendo soko gafulumya tuva mu State House Entebbe mukokasi faba NRM oyinza okulowooza nti mbwa asaaga era tuvudde mu State House olwaleero njagala kukakasa ennaku z'omwezi ziri 14 zizino gyenva era kano nkakoze nga bamaze otuyimiriza ku Entebbe Express kubanga omukulu ayitawo nkakoze ku ssaawa 12:23 kubanga kukasigimaliriza nga 12:10 kitundu. Naye kye njagala obategeeza lwaki nina okuyozayoza Nalukoola baabalwanyisizza bannamuwulire mwakubiddwa buli kimu kyo effujjo lyonna twali batuusizzaako nga NRM saabaddeyo munkwate bulungi sina gwe naakubye sina gye naalabise siyinza nakikola naye ng'effujjo eryakoleddwako abantu baffe aba Nuupu kitalo era kitalo ddala era musonyiwe motoka kati bazitadde naye kati nja kukamaliriza bwe muwulira ebireekaana temukaaba. N'olwekyo njagala kwebaza aba Nuupu okulemerako ne mulwana okutwala obuwanguzi. President wange njagala kubuuza ekyakutwala mu nsiko kyekiriwa era njagala bambalamu amaanyi mwenna abatuwuliriza oba ba NRM baki. Bwe tubadde mu State House President Museveni ayogedde yennyini nti Nuupu agitwala mu kkooti kubanga babbye akalulu. President oba bamulimbye oba abigoberera oba yabitegedde naye okimanyi kwogera ababaka ba NRM bonna ne baseka ne basekera ddala tubadde eri nga tuseka ate waliwo asobola okumuwakanya. N'olwekyo aba Nuupu babatwala mu kkooti ku lw'okwerwanako okulabika nti tetwababbye kyekibatwaza mu kkooti. Kati Nalukoola bagenda mutwala mu kkooti okumutulugunya ku lw'eddembe lye. Banange twandiswaddeko ebiswalo bye twakoze n'akalulu kwe twabbye ne tuyitirira. Tweffe twandibadde tugamba President nti abantu tubatwala mu kkooti tukoleyo ki? Ani atakiraba? President Museveni bino bye mukola mu by'ekinaana saaliwo abagenda mu nsiko ekyo kyakutwala mu nsiko bwe batyo abakubba bwe beeyisanga oba gw'osussizza kyenjaga mbuuza temunkwata bubi. Bwe kiba nti kino kye twalabye olutalo bato bataliyoni manya simanyi bike byabadde eri byabadde bwe bityo ffe aba NRM ne bituswaza. Kakati gwe President ebyakutwala mu nsiko ebyobote byali kubisukka ku kino kye twakoze. Bwe twakulanga mu psychology tuyigiriza abaana ekitutwala mu ssomero abaana bwe banga bazannya mizannyo mubayigiriza bayige basobole okuyiga ekintu kye bayita defeat okukkiriza nti basobola okuwangula gy'emisango egimu gye tuzannya. Omwana mutegeka amanye nti bwe bampangula baba bampangudde. President kino kibadde tekisaanidde nti n'akaluulu akatono bwe kati akantu akatono tukalwanirire tukaabe tukuba abantu ensi ekaabe ensi etukyawe singa twakitadde. There is what we call let it go. Singa twakitadde kubanga we were not expecting even to win.
era nze prediction yange kyandibadde kya buswavu nga tuwangudde ng'amanyi nti obubbi bwasusse. Naye njagala kwebaza bannakawempe, nze ndi wa NRM ayogera era vidiyo eno njagala etambule. Njagala kubeebaza mwerwanyeeko. Teri ekintu ekiruma okuba olina akaluluko mu mazima ne bakabba ne NRM batubbirayo ababaka aba bangi be basuuzizza fulaga nga bawangudde, naye obubbi obwoliwo ewaffe nabwo bungi. Nolwekyo tulina okubakaabirako, tulina okubayozaayoza ekibatuuseeko, naffe tukisuubira weewaawo tuli mu pate between us kigenda tutuukako, kubanga omunyankola agamba nti kano kabengo kataseera omwe luno olubengo nti bw'oba osa oba okusaba kuyita okusa oba ki simanyi mu nsonyo obiganye bukabira leganye. Nolwekyo mwesuneko, mweyozaayoze, musanyuke. Naye pulezidenti wange tuswadde era bino byoyogera nti mugenda kuwabira abanuupu, tubawaabira ku ki? Nsimanyize basazizaamu ebox kabazisazeemu twabbye n'okuswala ne tuswala ne tuwemuka nga mpunzika nze mbwa tekamu. Era nze kati ntunuulira president akalulu ka MP bwe kati kamu gy'omanyi nti Kawempe territory yaffe yebadde bakaabye basuzuza nga temutudde bwe mutyo akwakamu bwe kati akatuwemudde ne tuswala. Kati nze neebuuza ate bwe bukya nti omuntu akuwangudde awo osobola okukkiriza nti n'abanuupu wewaawe twababbye basobodde okutuwangula. Kati singa bukya go president bakuwangudde oba Kyagulanyi akuwangudde oba Besigye akuwangudde, omuntu yenna oba nange nkuwangudde, mazima osobola okukkiriza nti bampangudde? Can you accept that defeat nga eno ya NRM ya party just seats ze tuira mu parliament zimala tuli over 300 something members of parliament nga ba NRM emu yokka nga you cannot even concede and accept okulonda okwemirembe? Kati mwaba NRM abagala okunvuma mmwe abatalina byakukola mu nvume. Kambawo olugero luno. Ono yali muzibe ng'amanyikiddwa ku kyalo. Lumu yakeera n'agenda n'akonkona ku nnyumba ey'omuntu muliraanwa, naye muliraanwa yali alina amaaso abiri ng'alaba nga mukyala nga namwandu. Kati namwandu bwe yawulira eddoboozi ya muzibe nga yakonkona yali azukuka nga buli ku makya nnyo, n'agamba oyo muzibe waffe w'oku kitundu, n'anoonya leesu yeebikeko ak'obulalu wano wansi nga tagiraba tagifuna. Jukira bedda twalina omwavu taddoba zino ze tuteekamu parafini. N'agamba yeje muwulidde engeri gyali muzibe ne bwe ngenda nga ndi bwereere ate n'alaba ki nga muzibe. Kati yagenda okulaba muzibe akolamu bw'ati, jukira amaaso tegalaba, akolamu bw'ati alinga agezaako okwetegereza. Ko namwandu nti bannange ggwe obadde ki ng'oneetegereza ko muzibe nti kasooka sirabanga, olwaleero osanze nga ndaba. Omukyala n'adduka n'adda mu nnyumba. Kati kasooka NRM tubba abalulu, tubba obululu, tubonyaabonya abantu, olwaleero tusanze nga abantu balaba. Era singa obululu bwonna kuva ku LC1 abantu bwenga baagadde omuntu waabwe bamufiirako bamulemerako, n'obubbi bwandibadde tebuliiko. Ekyo twandibadde tuyita people power. Kati nze people power gye natandika mu Nuupu Ululi ekyakolera ddala ge maanyi g'abantu. Ffe twatandika people power. You cannot distance me from that people power. Nga nina Mwiru, nga nina Nsamba, nga nina Nambeshe, nina Tinkasimire, nga nina Sekikubo. Ffe rebel MPs abagitandika nga tulina Kyagulanyi. Era bw'oba owakana mubuuze. Nolwekyo njagala kuyozaayoza president Kyagulanyi, njagala kuyozaayoza Nuupu, njagala kuwagira foot soldiers, njagala kuyozaayoza buli muntu yonna, buli muntu yenna yafuddeyo okulabika nti tetubabbako, kubanga bwe ngamba nti tebababbaako, kati nange ndi waina tebababbako fulaga yammwe. Mukama bampeera omukisa, nalukola tukulinza ojja olayire
tujja kuwa obukugu bwonna bwe weetaaga kubanga ffe tuli ba senior tujja tutya waliwo aba NRM abali liberal waliwo aba NRM abali objective banaye temugatta mandwa na migugu ebigambo ddagala